buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Lindamu. Ninda ki? Nina benkyamalirizza wano. Kati esimu yesinga nze. Mukwano nze nkukyazizza kakati nagana okumanyira. Nze nako ebintu by'ekisiru ebyo. Wandingambye nti ogira olinda ngenda kuba ku ssimu. Bw'ongamba nti nno ssaawa 6 oba 5 oba 4 nti tujja kuba naawe. Ate ku ssaawa ezo ngambire kati nti nina essimu gye nkwata oba nina message gye mpandiika. Stupid. Obadde nkola ku ggo wekka. Ekyo nze saagala kumanya obadde okola nabo. Wandimbulidde nti bweziti ne bweziti bw'onaatuuka nja kubaako message gye nsoma oba nja kubaako gye nsindika ne mmanya nti obwo obudde abulina okwo naye ate obudde bw'ompadde nange ne mbuspayalinga ne mbumma abalala muleme kutumanyiira ate. Oli ku channel yange. Olwo nkole ntya ntuuleko kati funayo esigiri eriko omuliro ntuuleko. Manye nti kakati oli wakabi guno omwaka 2025 nze saagala muntu kummanyira kubanga bw'onkyaza kale bwe sijja bye wategese ng'onkyazizza ne bifa. Muleme ate kutulengezza nnyo kubanga otukyazizza. Wano bwe tubakyalirako ng'otukyazizza lwe muyonja akawaka. Kati ate nange neewanikirako. Saagala. Nindako kagati wosuzeewa. Nze ndi munyiivu kati ndi muzibu. Ninda kati nze koze ki nze lubera wano eno. Wemba nkola program. Naye ntuuka nti ate nodda ku ssimu. Anti nsooka ne mmaliriza bye ndi mu kukola. Nze sirina byendese kujja. Lwaki mutulengezza notuyisaamu amaaso kugamba ndaba nga katadooba okutali mukonda. Nala kigenda okukulemya okuze toyina mpisa. Komanyoko nkuze komanyoko gyonsalemu olubaawo nkolemu pano emyango oba enzigi ewammwe. Stupid. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate motoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamanyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Lwate nina omulala ayinza okupa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa zino sonde zaba Jalia nsobola okufuna emmotoka mu bakali. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Anti nkuze ojja onsalemu pano. Totale ndowooza kati mpama lujegere mpama butundutundu bwa njegere kati engeri gye nkuze nnyo. Kakati ene yakunyizizza. Nzija mu bintu byo. Saagala kummanyiira nkuze mpama bipiira. Oba bino biwaya bya breakdown kino ekyekyo steel waya kyempama kubanga nkuze. Abato tebabaddeeyo, bato bano tebaliyo. Wandibadde naabo n'okolagana naabo. Lwaki bakuyita togaana n'osigala ewuwo? Ojja onsuŋŋanirako. Lwaki togaana n'osigala ewuwo? Mukwano tomumanyiira onteereddemu n'esinze ng'olinako obuzibu. Amagezi amatono nga g'olina amangi. Mu phone book yo mulimu linnya lyange lyokka lwaki tokubira abo abalala b'oyagala? Alinga akatulume yenna. Kakati tonvuma katulume. Saagala nze njagala bwe nzija obudde bwange. Tolowooza ndi byoyogera tebinyiiza. Olwo bw'onaanyiiga nkole ntya? Nja kukugoba ku channel eno. Sikyayinza kukukyazaako. Ng'odduka ng'ogamba n'abalala naye mugobeko ndaba mwekubaganako n'essendi bwe muti. Naye yagamba Kasuku nti mugobe ku channel yo alime mukyaza. Singa ngoba ku yiye yennyini. Ate ow'amateeka nti ngoba ku ndala. Abantu baga nti weewa kitiibwa. Kitufute weewa kitiibwa. Bwe mba sikyewa kasita gwe okiwa nnyoko. Nze nvaako. Anti sikyewa.
Kugambye bantu si. Abaani abagamba. Mbiraba mu comment. Bwe baba bagamba bo bagamba tewali watagamba. Kuba olaba basobo gwali olabyeko omuntu nga ensi yonna emwagala. Kati gwogamba siwa abantu kitiibwa naawe okyogera. Aha. Kakati ate bali bagambira kinga ngambira bali. Nkati bali ngenda ku bakyali. Bantu. Baluwa. Balaba. Wasooka bakuŋŋaanya ng'ogenda obbakolera. Nze njagala okummanyiira. Wasooka bakuŋŋaanya nti mubeerawo enkya ngenda bakolera. Wasooka bagamba nti enkya ngenda baleetera akagatto. Nze wali wali n'ebbaluwa yange nga mugamba nti tandika okunjagala. Banjagala kubanga nina byenvaamu bye baagala. Ate era ngendo bikola simala kuddira nti balaka kukoludda lumu nti side emu nti eno nina nnyo empisa bano mbawe ekitiibwa. Nze engeri gye nnakulamu yeeyo period. Wamma oli ku Executive Media channel yange subscribing o liking yange. Nange nkimanyi nti yiye sinagyesibako. Wamma ba sponsors bange mwebala okumpa ssente n'okubeera nga musponsoringa channel yange. Alika Rentals jaga kubeera nga nkutumirako e Massachusetts abakuwa ssente b'omanyi. Okumanya oli musiru. Nene weerabira nze abakulaga. Okumanya oli musiru gwe singa wali tozirina singa nkunonako ki naawe. Zalina haina se era ekinyagaza Alika Rentals kubanga akuwa ssente ampa ssente ne tuba bulungi. Alika Rentals alina buli kika kya mmotoka kyonna. Gwa olina gw'oyagala nga tazirina. Osobola okufumbira omusajja omwavu gwe. Osobola embeera ey'ekyavu gwe. Osobola okubeera mu ggwanga eryavu gwe. Osobola okuba n'emikwano emyavu. Sikulina. Nsiruwala ki? Nze tolowooza nti onnina lwakubanga ndi mwavu naye waŋŋumiikiriza. Waliwo ensonga lwaki era bw'eri kuggwako nga nkuta. Eki. Ngimanyi. Ogimanyi lwaki nkyali naawe. Ekikumbeeza nakyo gwe bagambye nti okyalina byompa. Ompa akantu. Gw'olowooza nti emyaka gye nnina. Oza wona otokyampa akantu naddamu okwogera. Emyaka gye nnina ebintu byendabye mu myaka egyo wali obimazeeyo. Wakagendako ku myaka gye nnina ku byendabye. Sinakwatako yadde ekkooti. Kakati ogamba omanyiiro ojja genda ku kyana endala owa abalala. Golowooza mbu okyompa kyamaanyi nnyo oba tokimpadde serious nnyo nga sinnakulaba channel zaali teriiwo. Nange nali sinnakumanyanga era ndimu buzibu. Nali nsamba nno n'omupiira nga sinnakulaba naye kati sikyasobola. Kagatto. Nakusanga osamba kapiira. Lwakuba ndisaakugamba nti kolaba nkeremba nsamba mupiira. Nga nsamba. Kati nagukujjako. Ate munaye onneetaaga nga tulina ebyamagezi bye tukola ate ndi mupiira nti alyeri azannya nga ate tulina ebyamagezi bye tugenda okukola. Era tobadde tombeeredde mwangu. Alika Rentals alina emmotoka Boston, Massachusetts. Yes. Omugagga waffe. Kafulu. Mugagga ndowooza leero tumukubireko mukubireko naye kiri bubi. Mukubireko. Mugagga mukubireko obugambe nti no bano abaana engeri gye bako. Mugagga Alika Rentals. Omanyi toyina tusuulirira kumala wiiki. Naffe ffennyini obutamanya wooli tetumanyi. Ekinyuma producer. Leetayo tulondeyo omuntu wa Bubbles. Twetaaga omuntu tugenda kulonda omuntu wa Bubbles. Bubbles Beauty. Yes. Baagala muyingire omwaka nga bakyabawayo. Ndowooza gwe tugenda olondo bayasembayo bajja tubuulira. Yasembayo mu mwaka ki? Ngamba okuba nti promotion eggweko. Bagambye nga bagabye ennyo. Tebannagamba kajanjanza nyingira ne mu business z'abantu neeteekamu ennyingi. Naye ate kati bw'oteekamu ekintu buulira okijanjawaza. Kikola ki? Kyeyongera. Kati tugenda londayo era omuntu olwaleero tumukubire essimu ate era tukubire aba Anti-Bubbles bamuwe ebirabo bye. So n'olw'ensonga eyo Mimi's Glamour Palace. Mimi's Glamour Palace ate wayonjo wadde luno. Nkugambye katumba nkakasizawuliriza abaloboozi b'abantu. Ngenda leeta mwana kati apepete enfufu yonna eri agiggyeko basikyuse seetaapu obukaaya njagala babuteeka wano mu front wabadde ensawo wayiwewo obukaaya twaleese obukaaya obuyitirivu kakati wali eri owalaba wali ewali hijabs wonna bayiwewo kati wano wansi watuulewo ensawo ezo eza lakizale Dubai bannange visa ya Dubai bro by the way ne passport nazireese visa ya Dubai efuse visa ya Dubai bro visa ya Dubai kiki kati ki ekiriwo ate ffe abasuubuzi mana ate bitereeza katusabe kubanga mbadde nagambye bannaye webisira n'embuzi emuluma n'afa omuntu yamanyira agenda ttake lwagambye agendeko eno lwengambye nti batwaleke e Dubai ere lwe basibye omanyi abakulu ate babafunidde
babadde buli kimu bakibasorting naye batyabamye visa ati naye ati gwabwe ogusooka olinnya ennyonyi nga yalowooza ali mubamuzaalira bokisi yaabwe mulimu n'endala buntu twagala tutabule ziri enkadde n'empya bokisi yaabwe twagireko ede waliwo abaabikolako edda naye fe ab'emikisa weetuli kiki ekyo boy from Kampala yani mumanyi oyo mwana oba muyimbi oba akuba bivuga he's a very talented guy and very disciplined okuba ne drum sigala gula nti omulangirako Eduardo etani sawa zino tunana chambisa nade tukwate etano tujigule mu t-shirt mwana tafumbye mukozi wa kupangisa ale tungwe tunadire waka mama ngera tutu kale bagambe leta tulange bagambe ba subscribinga ku YouTube musubscribinga ku YouTube eya yenu Eduardo Kayondo oluyimbo mwana we nabingo boy from Kampala ndumanyi ne coming to Zimbabwe no ndumanyi boy from Kampala nyimba za kwana ali muganda ku YouTube y'omwana ono wadde ne t-shirt manyi ojuwulira bw'owulira texture ya t-shirt eno eri ku $50 gyokka t-shirt eno naye nga yo ddungi nnyo bambi n'ekifaananyi olaba kya mulembe nnyo eno mpozi fe otugabiranga biri naawe kaakati olinga ali Miss Glamour njagala okubategeeza nti yemu ku sponsors ba Hijab Nation era Hijab Nation tulinayo Ramadan Better Experience Ramadan Better Experience egamba etya Ramadan Better Experience tugenda kubeera nga ate tuyambako abo bannaffe era abakyala abali mu mbeera tubeere nga ate tubawaako okubeera nga bayita mu mbeera ya Ramadani mu mbeera ennungi so gwe munnange tobeere eyo ng'olinamu kyonna ky'osobola koona ku nnamba yange ey'essimu noti 7 noti 2 93578 ogambe nti Shamimu ze nnina sharia zino ze nsobola okubawa ogambe nti Shamimu ze nnina bukaaya bwe nsobola ogambe Shamimu mbawaddeyo obusawo bwa sukaali 2 Shamimu mbawaddeyo obusawo bw'omuceere 2 Ramadan Better Experience Hijab Nation session tubeere nga ate tubajjamu abakyala bwe tutyo ne ku Eid era nakyo bwe tugenda okukola packages tugenda kubeera nga weeziri twagala tuwe abakyala baffe abo aba Hijab Nation babeere nga ate badde ewaka nga basanyufu nawe Ramadan bagiyitemu bulungi tobeere tokodde wala nnyo era Buule ndowooza ogenda kunsabiririzaako ku Twitter yo ojja kunsabiririzaako ku Twitter yo abakazi bajja babisibye bibyange bunaatoloka ane buno bupya maama nga tebuvaamu anaye Buule mukama akujjukirenga oyambye banaku ate ekinewunyisa ye bwatuuka okwagala obuyambi teriba muyamba omanyi bagamba ndi good love waba ayagala obuyambi addukira mu ffe ababe naabo abanaku bayambye roza ate bayamba banaku ate abanaku banamuyamba batya Buule agenda ku ssomero ka fiizi kamutuddemu asomera Nairobi buli naku ava eno n'agenda alinnya baasi kawungeezi omunaku oyo naye yeewedde wano waliwo university yasomerako ne Wakaterega huyo yasomera Wakaterega naye tasobola kugenda ate n'asomera bali eno omusajja bamuvuluga bakola ki oli eyo yasamira Nairobi gakuleme okulwanirira musajja waffe Katerega kinvumye simanyi akuvumye anti ovumika olina omumwa oguteeka buli wamu oyo Buule yeddira mamba ekikulu w'empigi ava wali addabuzi Sagala kati oyo siyinza mulumba wewe nawagira Bubbles Beauty yesaawe wangule urukya nkakutte njagala okanzije mu ngalo okeesumululire nga situnuddeeyo baleme kugamba nti alina akalabamu obaki kaakano waliwo obadde bwekutte wano webadde nseparating kano ko sijja kussa mukono abalaba baleme kulowooza nti okajja eri Nancy waki bamuyita Nancy oba anaakwata bw'ataakwate omukisa nga tuguwa omulala ekitegeeza nti yali takisuubira
Saakisuubira nti likulabako saakisuubira. Saakisuubira tikakati olimmanyiirako saakisuubira. Saakisuubira nti Shamimu alindabako. Saakisuubira nti Shamimu alimmanyiira okutuukaawo. Saakisuubira nti Shamimu alituula okumpi wendi. Hi, hello, hi Nancy. How are you? Netekekera luzungu anti manyi bano abawangula basaagala nnyo. Hello. Hi Nancy. You're speaking to Zbeda from Executive Media and Bubbles Beauty. Yes, now I'm here to inform you that you've won a hamper and 100,000 from Bubbles Beauty for supporting Bubbles Beauty. Yeah, so you will go to Bubbles Beauty, then you receive your hamper. When are you coming back? On? Okay, do you have their number? You can call them. Yeah, you get from the product, then you call them. Okay. Thank you, Nancy. Have a lovely day. And Happy New Year. Happy New Year too. Manyi oba ino bakubirako mu luzungu. Yes. Kati ne bategeera abantu bano abamanyira. Bw'owulidde engeri gy'abadde ayogera oluzungu era yandisobodde okwogera Oluganda oba nedda. Oba abadde atukalubirira bukalubizi ng'Oluganda alumanyi. Abadde tajja kusobola. Owulidde accent eringa ya. Kitegedde. Komaawo. Yaaba engulu eyo. Tebayitayo ngulu, bayitayo bukiikakkono. Bukiikakkono bwa Uganda. The North. Tugende. Nkyakubira aba Bubbles tubagambe nti. Obukiikakkono ge Mambuka. Obukiikaddyo ge Maserengeta. Obuvanjuba. Nancy yawangudde. East. Obugwanjuba. Bamuyita Nancy. 0787 ndi mu kamera. 0787 36 63 96. Yeah. Okay, so byebyo bannange njagala kubategeeza nti kyo nakyo kiwedde. Oyo omwaka aguyingidde bw'atyo. N'emitwalo gye 10. Emitwalo 10 agala giwa baawe ayinza ozeewola ati. N'amugamba ng'ate ye yamuwa n'ezaagula ebintu. Ng'ate si ye yazimuwa, musajja babbi. Mbamanyi. Wabula bannange. So kale ekyo tukimaze bannange. Kakati muzeeyi njagala kubeera nga nkutegeeza nti omwaka wetu wetugutandise. Happy New Year to you. Sanyiga yawonye? Yagenza awonera ddala. Ne bw'ataawonera nina okulegesa kubanga nkuwendya. Olutalo olw'abaana olulabye? Alien skin ne ne palaso. Naye nga tetunnalugendamu. Naawe osusse bagambye omuntu bw'asusse ekintu atama. Va ku sendi. Sendi namukola ki? Sizi fire ekintu kiggwe. Namukola ki? Sendi namulabye agamba omunoonyaako masanyalaze era bulijjo amala simanyi yeggwe mubiru. Nze anti ekitange ye mubiru. Ibrahim Sematimba mubiru. Manyago baagamazeeyo bulijjo nga tolyogera. Anti eryo siryogera kuba siryange. Yeggwe Ibrahim Sematimba mubiru. Kakati kifaanana nga bw'olaba Chameleone Jose. Bwali Joseph Chameleone ne yeeyongerako ne lya kitaawe Mayanja. Ne Palaso naye yeeyongerako erya Mayanja. Chameleone likola ssente. Anti kati waliwo amannya abantu ge beetuuma. Oli n'omusanga kati waliwo ng'olinga ye Muhammadi Nsereko ate ne yeetuumirako ne Sebuliba. Kati yagakwekana linnya lyo. Erinnya lya kitange era liba lyange kuba nze namusikira. Kuba nze namusikira. Kakati tamanyi. Ate oyo tamanyi. Ate mpozi kye njagala nkubuulire.
ekirala lwaki omunoonyaako amasannyalaze baba yakuleka muleke nakulabye ewa Shalom ngera omusajja omulimu neddanze please waliwo problem eri mu bannayuganda abannayuganda bagambye bwe mwali musomye ku mulembe mubi tebabasomesa kye bayita reported speech nze nabadde nkubuulira omwana nga bwe yagamba bwe yamugambye nti you are silly and stupid kitegeera omuntu paying attention kana ate omagala leeri andi mpuliddeyo ate mbadde ndowooza waliwo era nyambalira naye mwambalire nze sijja kuleka funfugo litali kkube bwe bagamba omuntu oli bagamba nti I will not answer or take that old man's word moreover he is silly and stupid yaba ategeeza ki ate twakivaako nze bwe nnyinnyonnyola omwana kyayogedde nze mba muvumye amasannyalaze goonoonya togenda gafuna kuba ye tagenda kuddamu kati nina kyembuuza nange kamugambe mwami Sendi Kaddiwa ye erinnya eddala yaani Edward oba Dawudi oba Edward eriba Dawudi sirina masannyalaze ge nnyinza kufunako njagala kubuulira nti omuntu ow'engeri eyo sirina kye mwagaza amasannyalaze siyinza gamufunako kuba naye tagalina oyinza okuba nga oyagala okufuna amasannyalaze oba ngamba oyagala ate n'ogenda ku kajenereeta ng'alina kajenereeta 225 oba pano nga ya 2 watts bajjako amasannyalaze eyo pano lindako sirisa ekimwakyo nkubuulireko kino owulire kino tonvuma kale bikka ku kinywa obuugi njagala nnyo owulirize bw'onaaba towulirize ojja kuba onkoze bubi nnyo kiki ekyo ebigambo byayogera bye bimpaliriza China y'emikolo abantu baali batandise okwogera bajjukira badde olinamu emisango gya mirundi ebiri naye kati simanyi ati mwali mukojja kagatto gagamba ye mu luzungu lw'omwana yawulira bagambako olinga edduuka ly'ebyobuwangwa yasooka owuli n'omwana yennyini kale ate kimu asooka akidde Ibrahim Sematimba ye kojja kagatto nickname kojja kagatto Ibrahimu Sematimba Mubiru anoonya masannyalaze komao komyawo ndako mpulire kakati omusajja oyo mukulu munnange mome mukulu munnange oyo mome kyeki emmome kiba kyennyanja nga kifudde nga kifiiridde mu mazzi n'okisanga nga kyafudde n'okijjayo obanga ego oba mpuuta nga nnene etya ogijjayo nga yafudde kye bayite emmome bw'awulira ebigambo byagamba nti omwana gundi yagambye bw'ati mu bigambo bye nze ne mbaddiramu ekintu kye bamugambyeko nze mba sinze nkugambye ekintu mba sikunoonyako masannyalaze after all kati bwe mba njagala kaŋŋambe ŋŋenda nga ku kisaawe ng'ennyonyi endeka kati nga wali ogenda ettake ng'ennyonyi ebadde ekuleka osobola okulinnya enfudu kwoba ogendera nate enfudu tetambula kakati ye Sendi ye yennyini talina masannyalaze naye kuba n'agage gennyini agamumala tagalina ate nze kati nnoonye ku ye osobola okuba ng'onoonya kye tuyita floodlight ate n'okoleeza tadooba Sendi tadooba ate nga terina ke bakwatako buno butadooba oba olutambi lw'amafuta obumanyi obw'omu byalo ye Sendi kati ate mujjeko amasannyalaze ye anaasigaza ki kyenjagala amanye yakyasinza obutaba na ssannyalaze nalimu kubanga byazaakola byokka nga amasannyalaze gabiggwako n'atasobola kwongerako nze ate siyinza kugenda kunoonya eyo siri musiru kutuuka ate ku levo ye Sendi Sebalu industry n'agikoleredde agikoleredde ki akoze ebivvulu bwe yakola ekya gravity kyakola kitya
simwe twasambira mu audience omupiira nga koze kya gravity. Ekyali kiki ekya gravity? Ani yategeka? Si yategeka. Ani azamani njinga ye bitu bya zakole. Sendi singa muna mugagga nnyo singa yali alina amasanyalaze. Kuba y'omu ku baaso okukuba ekyejo banna Uganda. Mu Uganda. Yandibadde kakati singa yali alina amasanyalaze singa gajja nnyo. Kikuba ne bigaana muzeeyi. Olwo kitegeeza amasanyalaze oba tolina. Alina amasanyalaze akikuba n'alama. Yali ata ye buli omu bali bakitunzi oba babayita bani abategesi b'ebivulu be baki ba promoter wa emitos eruwa ne okumanya nga talina amasanyalaze ne yali agirimu n'afa. Yali kitunzi wa port water aruwa n'akola ne hill water. Gorozanyiza okubanga nga njagala kulinnya muvule ate nendeeta kuletiza soda ze manteeka wansi mpala muvule. Hill water manyi nanyini waayo. Yali kitunzi sinagamba ndi yennyini ye. Yali kitunzi. Kati aliko amasanyalaze awe yandibadde nga yatinka. Baleeta n'amazzi amapya ne gayitawo. Yalina amasanyalaze lwaki tagali. Aleme kulowooza nti sendi sanyalaze ky'omuntu yayinza okujja kati oba kati. Naye toogeza amazima akusinga amasanyalaze. Aluwa. Bw'aba nsinga amasanyalaze lwaki ebbanga lyamaze ng'akola. Naawe ebbanga lyetukulabidde ttono. Anti nze ebbanga ttono bwe kiba nga yamaze ebbanga kale ddene ng'alina amasanyalaze lwaki ate abuukira nze? Aggo wamusookamu. Muki? N'ogamba nti atunanga akaduuka k'obwobuwangwa. Nze namugamba oba omwana gwe yali alumba. You can imagine alina amasanyalaze okubuukira mu myaka 18 gw'ayirana naye. Ago masanyalaze ki? In fact oyo kati ndowooza buli ku magnet. Yafuna magnet y'omukagaali obebeera mu kazindaalo gy'alina. Omanyi kano akabentu akabeeramu Ceasefire. Nze nedda nti kati ayagala kundaga. Yagambye bugambi tayagenda kukuwa masanyalaze. He is stupid. Bw'ayogera atyo. Nakyo nja kimugamba lwa nsonga nti nze nayogera naye oba oluzungu yali alutegeera. Lwaki teyawulira bintu ebyo? Kyakubiri. Bw'agamba nze ng'ayamanye nti abiruddemu. Lwaki atalowooza nti nze mubuukira? Akozesa agage. Okumanya nga ye yanoonya amasanyalaze. Ndowooza yalaba nga ngamalawo we ŋŋenda. N'agamba ne Kasukumba simanyi bataddamu okukyaza Sematimba. Nze bw'atankyaza gw'obaddeko ng'akukyaza emyaka gyonna. Kati lwaki atolabanga nze nkumalako emirembe? Nze nno kati nkugamba bwe nti. Anti jjukira oli abadde naye mukwano gwe. Nkole ntya? Anti gwe ate oyagala omuvumire ku kyano ya Kasuku mukwano gwe. Nedda kati sendi akola eyiye kyano gye sijja kukyalako. Ate sijja muvumirako. Naye bw'ali mmanyiira era ngenda muvumirako. Nze munange nze saagala muntu kungunulira ganankani gaasaago mumwatunuliranga owl. In fact kati bwe yayogedde n'ebyo nantemya waliwo ekika ky'emmotoka Sienta nantamya amataala ga Sienta nga Sienta bwe yakula ndaba naye bw'atunula. So bw'abanga ayagala ceasefire anveeko bw'aba ayogera ebintu bye nze tanteeka mu mboozi ze kuba nze sirina kye mwagaza sirina buzibu bwonna naye nze nali nnyinnyonnyola abantu bye nali mpulidde omwana bye yamugamba eyasembyeyo byakagato owuninga ebigambo bitobiteekamu bino mbyogera bwe nti nze nali nnyinnyonnyola omwana ng'agambye nti the guy is old, silly and stupid. Kakati omuntu bw'agamba gw'omanyi omuntu ali sire kyeki? Bw'agamba nti okuba sire ekigambo sire kitegeeza ki? Nze nkuwadde just nze nkukyazizza. Kati wabadde wakoze puliyambo eyabenge nesendi kati gwe n'obivaamu bimalirize kuba nze nabadde si byenzigiridde wano. Era singa waŋŋambye nti byenzigirira nabadde sijja kuddamu kuba nze nabadde sijja nja kirekererayo kiyite. Naye nze nze nkukase anti oli nze okuŋŋamba mbu nvuma simuvuma. Kakati bwe kitukeera kuba ky'olina agamba nti Pulezidenti wa Uganda yagambye nti bondi ku poliisi tezijjanga kuweebwa bantu. Nze mba nkyogedde. Ekyo kye bayita reported speech. Nze mba nkyogedde oba njogera pulezidenti yayogedde. Omwana yagamba nti bw'amulabikira bw'atyo. Kati gwe bw'ogamba nti ate nze muvumwa okutegeera gwe oba totegeera alowoozezza ekyo. Tugende ku kirala. Leero oli mukambwe muno.
gwe yogere ebyekisiru nkuwe ani gogenda okuwera ku yenna n'ayogera ebyekisiru negozo n'omalako ne internet yenu bwe sijja gwona omalako nayo ati ffe watusangako mulowooza bagikola ku mulembe eki guno omutala gwaffe ogwa internet munange twatandika okukyaza obusiru bwe mulina mwerabidde nti yagikola si mwana muto nga mmwe nsobola okugamba nti sigenda kukukyaza ne Simon agata ajja kukukyaza ne Kasuku ne Zambia abaayo nabo n'obagamba nti mukyaza nge Zambia ogendayo ati gwolowooza nti gwe owuninga obwannannyini gwolina obwannannyini ku balina channels bonna mulimu kwogera bintu bitasoboka nammwe kifaanana nga gw'ogamba nti ojja kunguza mu dduuka ali ku maduuka agali mu Uganda nga ngenda ngula mu ddala ye gwolowooza nti kigaana nange okukeera ku makya nenzigulawo eyange muzeeyo olaba ojja kutweguyaako bwe ndiba ntuusa obbeeguya kiriba kirala omanyi kati kiringa nze saagala ggwanika naye bwe ndiba ntuusa odyagala ndiba nfudde nga balina kunteeka mu ggwanika bwe ndiba ndyagala so abo sijja bbeeguya kummanyiira nze kasobola bwati ogenda kuntikkirako binnyo byo biteeke ekaawo beera ne mukazi wo sindika ebinnyo byo oba onaabisenya oba tobisenya lekayo beera ne mukazi weeyo oyomba nnyo bwemba nnyomba oteeka omumwa gwo buli wamu bwe mbanga nnyomba naawe tojjulanga nga tojjulanga nsiiba enjala ate omuyala ayomba oyomba otya ng'enjala ekuluma kyova olaba balwana nnyo okulaba nti bw'oba ogira nga bakulumya enjala saagala nze kummanyiira omwaka guno nabadde njagala kuba muwombeefu nnyo naye kati gwolabika gonzigenda okugolera entalo gy'ozigudde n'ozindeetera mukwano nze nagaa ndi noonoonya amasanyalaze gwe tewakalabe nkajja mu ssimu yange kakati nno gavuddeko togampa neme kuddayo kubeerako nasense asiruwala kiye oyo okuntegera n'okumanya yammanyira ku bibi nga njogera ku ye nali njogera ku ye kale gaveeko kiwajja otya nga otufuukidde tunako banno bayamba nabakulu banno mu industry ojja bbula akuwa otuzzi kakati nze bw'abanga atuusizza oddumba bw'alabanga ng'agala ng'ennyonta edduma nga gonna agafumbako nga gabeera gookya nga sinywa mazzi gannyogoga nga gonna agali mu kitundu agafumbako bwona manyira mbu kubanga oneetegekeramu ndi kuwa tuzzi olekangayo olaba nzi ontwalako butwazi mu mmotoka nendaba nga osiriwala ogenda mu bintu byo ate okyama wano ate nkyakola bino nzembakututeka emmotoka yange nkyalina byenkyakola osiriwala nani ani gwomalira obudde lwaki watolinya takisi yo n'ogenda ajja ageragera nze nayimiridde nti ntwalaako oba gwe wayimiridde nti ontwaleko ani gw'omanyiire okutuuka ku ekyo omalira obudde nti oli mu bintu byo kubanga wantutteko mu mmotoka bastade bote oli bwe wateekako lediyo mu gundi n'okyusa station nze ekyo sikikola ate era nze obwobudde obw'amawulire bwe mba mbwagala nkugambirawo nti ntayako amawulire nga lwaki ongamanga bw'oba tosobola ng'onzijamu ng'onziza wanzije nga nteekerako nga ngenda nteekako eyange ekummanyiira mbu kuba ontutteko nze sibyagala olyoka ozungemu nkyagenda kulaba wano baana kaŋŋende wano waliwo omulwadde ŋŋende ndabe n'abalwadde besirina kulaba kubanga wantutteko mu mmotoka yo nga ni gw'osiriwalirako bwenkalidde awo ne muzeeyo olaba sirina kyendaba obulamu obututta sipiidi mbututta sipiidi gwonsinga obukulu nti kagamba mpise ku sipiidi yo sendi alina eggaali agireete gwe nze bukyambeerawo obulamu bwenkuliddemu bw'amagaali twatukako n'ekitundu ekiseera nga ku Lubaga road togitambulirako naye nga ntambulirako ngende wa taata wa Mavini nga kwe ntambulirako nze saawa 2-3 nnyo ez'ekiro nga ntambulirako nange kennyini nze ndi ggaali ate ng'ogamba nti ojja kumpisamu eggaali waliwo gwe wali owulidde kwabo abalina eggaali gwe nti okwogerako oba njogera ku balina mmundu ng'agikutte bwati kale kati bino byo sizifaya ye yaba asiizinga kale naye bagenda anti bano abajekenizi baani be bamupikaapika akasuku yabadde amugamba buko bugambi nti wamuyisaamu okumuyisaamu ani nze sirina kye nali muyisizaamu naye bw'anaabanga abuukira buli muntu ayogedde nze bwe ŋŋamba nti nasanze buule ng'atudde ku National Theatre gwe nogenda ogamba nti Sematimba yakwogeddeko nti nze bwe kikunnyonnyola ekyo ng'ogamba nti ate Sematimba yakuvumye nze kyennalabye ndipootinga kyennalabye bwe nali mpulidde kati kala nziiza okukiwulira nze nange sinnamuvumako ndiyakitinze zibadde reaction ogambye ndi mukulu munno kuba watunyumiza nti mukoze naye kati mwetondere tugende mu maaso kwefula omusiru okwemwetondera nagamba nti nsanga we bookya amataffaali nenyingira ttanuulu awo bateeka ekisiki okumwetondera
nze byo Wefuula sibiko omusiru, omuntu amanyi ku bintu, mwatunga ni mugezi nze sinza kwefuula musiru ate awo situuka yo levo sikwendi okumwetondera nsanga we bokya tanuulu y'amataffaali ng'omuliro gwengeredde njagala okukugana nenyingira ku muliro ndi mukugamba oŋŋamba ki omuntu yenna olaba kwemba bafumbo kati siri mufumbo oyagala kugamba nti ndi musiyazi nti nafumbirwa sendi dda sendi nina example gye njagala okukuwa kale olaba ffe tulina ne kasuku tulina entalo ze tulaba olumu ng'abantu batutaddemu ne tugamba akatufuuka abasiru olwo katululeke mwe naani ne kasuku anti weerabidde nti olonze Ssematimba tokyerabiddemu olowooza kati kutula ndabe badde nkugamba obadde ndowooza okivuddeko era olaba nti obadde bubeezi toŋŋambidde ddala okiveeko ofuuka omusiru oyogera ngaani nina abantu basatu bendi nabo kati booli awo mbuuliraako omuntu kati njogera nga gundi nze ninako kwabo abasatu gwempulira gwe naawulira njogera ngaakukyaziza ku kyano yange oyo ankyazizza sijja kiwuliriza eno kyano yiyo naye ate kwembyogeredde gwokyaza omanyi mubeere njangu onvumire gundi n'ompita kati nzize maama mumaze tonteeka mu ntalo zo simumaze tonteeka mu ntalo zo wangubidde no nga nsendi ono omulabye kyagambye nakukubidde nze ku kyano yo ogambye nze nkukubira wagambye otya akatambi akakapidio nze kayina akamasanyalaze tugire ku simu yo nga tekaliiko nedda kati tusembere ku kamera tulabe kana akatambi kaliko linnya kiwano linda omanyi saagala nnyo bintu binakusuula mu buzibu wensoma akatambi kano lindako wensoma akatambi kano lindako akatambi kano kensoma kali ku linnya ki ani yakaweereza simanyi nze ani yakaweereza ani ng'amugamba ko wakampeereza kyebudde nkebera kyogamba nti gundi nsaagala ntalo ku gundi zino tiktok zammwe naki eyiwo tekajjaayo kajja wange lino liriko linnya ki producer jangu otubuulire akantu kano kali ku linnya ki kakati ebyo nikuvuddeko okujjako Zubeida bw'aliba yazze n'aŋŋamba Shamimu bw'aliba yazze n'aŋŋamba nti omanyi oyo musajja bw'akuddamu weefuule musiru naye Zubeida bw'anaaba yaŋŋamba kijja kuba kirala ne host wa programu eno bw'aba ŋŋamba kiba kintu kirala Zubeida nga gundi Shamimu Mayanja nga muwala wange bw'aliba yaŋŋamba ŋŋenda kiyimiriza naye bw'oyogera ekyo waakiri nsangawo bwokya amataffaali ne mbagamba ekisikito kiteekamu leka nze mba nnyingiramu President yajjawo bondi ekyo bukyabeerawo mu nsi yonna yagiggyeewo yasoose okukola ekintu bwe kiti tekkirizibwa yagambye nti ku poliisi tekkirizibwa bwe yali awa obubaka bw'omwaka omujja yagamba nti bondi poliisi tekkirizibwa kuddayo kuwa bondi n'ekirala ye n'agamba nti yo poliisi agiweze naye ajja kwogera n'omulamuzi omukulu kuba yaba wakwogera kubanga bali beemalirire n'agamba nti ajja kwogera nabo kati simanyi omanyi bagamba nti kitegeeza ki ekyo nti bwe bakusiba kati byabadde bagamba nti mubyogeddeko mumaliriza biki polisi signing eno police bond ojja kudda okuripootinga ennaku z'omwezi bwezi ekyo tekikyaliyo kubanga yagamba president nti kibadde kituusa obulabe kwabo bagundi ababa balobi complainants kati bw'aba mutemu addayo n'abatemula bw'aba mubbi addamu n'ababba nnyo bw'aba yalwana addamu n'abakubira ddala ate be bawaayiriza nti kakati akasango kali mayina mulimu ebintu president byabasazeewo nga ye kubanga ye president yakulira obuyinza bwonna obuli muki mu ggwanga naye nze mukyambanga wo mu nsi mukyatandika kutegeera mu bafuzi Uganda teri yali akijjeewo oba ekyo kirekawo eggwanga singa bajjawo bondi ekyo kitegeeza anti awo oyongera okukaatiriza ky'osiiba oyimbirira nti ensi eri ku nfuga y'amateeka oba otulaga nti eri ku y'amateeka oba eri ku ki oba oyongedde kitulaga so kaakati nze waba wawulidde ebigambo byange bye nali njogera ku mwaka nga gutandika nagamba nti bannayuganda okuva ku myaka 16 omulenzi naddala okutuuka ku myaka 38 mwetwala nnyo nti muli b'amaanyi temugambwako bye mukola bye bisinga obutuufu kyennaye nkugamba nti tambula n'ebikwogerako byonna okuva olwaleero era bw'oba okyayagala okubeera mu Uganda lowooza nnyo ku bulamu
bw'olwana ofiirwa ki kyofuna, bw'okola effujjo ofiirwa ki kyofuna, bw'ogamba omuntu yenna n'osanga omanyi abantu bw'oba okyogedde bawoza nti oyo anti ali state kimanyi ani state agent naye nze nkugamba kuba ebyo gundi organize nali nzibaddemuuko tokemebwanga tolimbibwalimbibwanga omubiri gwo oba obwongo bwo era tolyanga mu bulamu bwo olukwe ogamba omuntu akutte weapon yonna nti nkuba tondaba musirikale abo basirikale ngabo babeera ku bintu oba faction bamune mu kulondo oba biki nagamba vawan tubasanga mu kkubo nagamba vawa n'omugamba nkuba atondaba mumulowooza okuba ne mundu kyamaanyi Allah kyamaanyi ekyo tokyogeranga nako kyamaanyi to provoking nga omuntu alina weapon to provoking nga security personnel to provoking nga omusirikale ali ku duty kebabe bana abakuuma abakuduty nagamba va ku kizimbe nze kye baŋŋambye wano essaazo nti wali akkirizibwa paakingawo olaba basibawo kaguwabugwa bweka string nze wenkasanga siyitawo nina nnyo amafandali n'amateeka biki ngezaako okubefuula abimanyi naye bwe ntuuka ku muntu ali ku mulimu gwe I respect and I honor nkugamba kino nti bagenda kukukuba tewali gwe wali osanzeeko omusajja oyo gwe bakwasize mundu nga agenda akuba entuumu z'ettaka amasasi agakubawo era bwagakuteeramu ogenda okuba abantu tulimbibwanga nti amasasi bagateekamu kukola kintu kirala bagamuwa ensi omutaliba ebitundu omuyitaliimu bantu tebagula byakulwanyisa kati oba omaze okumanya nti ebyokulwanyisa amasasi babigula kukuba ki bantu ate mu bantu naawe oli muntu twali tukyali mu Nankani nga tukyali bayeekera nga bakubuuza nti oba wabadde n'amasasi ameka mu kampu we twali tinabadde n'amasasi 20 nti wakubyeko ameka nti nedda tewali ssebo gwe ng'oba seefu nti gatuwe n'ogalabalaga ne bagabala nga gego nti wabadde n'ameka nabadde na 30 wakubyeko ameka nti 6 nti oliwuwa watu ngapi nga bakubuuza nti ku masasi ge wakubye 6 wasseeko abantu bameka nti tewali nga bakubuuza lwaki oyo n'amasasi nga tegalina kye gakola kyebagamba nti you fired aimlessly kati oyinza otya okukuba essasi nga tolina kyokuba mubiri gw'okubamu nga tolina gw'okubamu kuba kwonoona n'olwekyo omwana omuto omulenzi omuvubuke alowooza nti nno oli wa kifuba nnyo temuleeta ffujjo ku bantu balina mmundu oli w'amaanyi ojja kuba w'amaanyi naye nkugambye nti guno omwaka gwe kijja kubeera kizibu nnyo watuuse okulaba nti omukulembeze w'eggwanga yakugambye nti takyayagala lw'ebyo byammwe mulowooza nti muli bakitalo bante mulabe kebanta ekintu ekyo kyakutiisizza naye kati gwe bw'omanya nti nno kyolina okukola kwewala bintu biyinza kuleetera kugenda we batakuwera ebbondi ate ekyo tekiwa beetu basirikale bantu bali mu security naki kukwatakwata abantu nga mubateeka mu sseero nti kubanga baba mumabbondi tolina kyojja kufunamu nga omuntu tebamuwadde bondi bamututte gye bamututte nakyo togenda kifunamu munguleyo happy new year njalange nnuma mumpeeyo kajjava sawo tubadde tugamba nti omukulembeze w'eggwanga tusaba ngirindako nirabye ndi mu kusaba bali wefuula nti gwe wekyaziza nze nga anti wabadde ombuuziza tonnangamba ndi mu kuyisaawo ebirala ate saagala gw'okole kajanja mbu weefuule ngu oli mu kukolera bantu oyongerayo nnyo tonnaba kuŋŋambako nti yimirira nina bye ŋŋamba ate era nkugamba bwe nti nze si gwe olina kataapu akasiba ebigambo byange kujja kuŋŋamba nti bw'onaabanga onjira ng'onkwata ku mumwoto njagala mungulireyo kaawo javas mukitegedde bro muva kukola kati yogera omugwa gwono nga yakanta njagala okubagamba nti mwegendereze nnyo genda okole kyano naawe owulire obulumi bwa kyano omuntu ajja akuvumireko gomanyi gye tujja kyano zino mugende muno n'endala eno muligyereko bagiggale anti muzijjayo ziri eyo nnyingi genda ogyeyo ate njagala kugamba kino saagala kuddamu kummanyiira njagala okikomye olwaleero toddanga muno nkwata ku mumwa mukwano njogera n'abagagga bagala kungulira oyisaamu omumwa nkwatako
Lero ojja okumanya nti no channel ye ekuleetedde ebizibu. Bukwateko. Ogenda bonaabona n'eggwanga lino. Bwe ndibonaabonanga kyokolanga bw'olabanga mbonaabona ndi mu oilo byingira toosikangamu. Ate tewansanga nga ndi mu kyekyo Saimo kye yagamba toyagala kusingika ne bw'oba oli mu nsobi Saimo yagamba amazima. Saima anti yaŋŋamba naawe gaŋŋambe. Ozaaki Saimo takyakukyaza. Alekeyo. Yaŋŋamba. Nali mufunamu ki? Nali mufunamu ki? Nze Kasuku gwe ntya gwe sirina era namala abaako kyaŋŋamba nti essebo. Kasuku asinga ne gavumenti. Asuubiza n'atuukiriza. Naawe kakati nakugase ku lukalala. Mukwano siba wano nvuma owoza. Naye munnanga nti ekintu kyoyagala enju bw'eba njagala bweddugala ate sigaana gisiimula olw'okuba teyagala gitobya. Kati gwe olinga enju mwensula. Nneme okugiyiwira amazzi gisiimula engenda beetoba. Ndaba obula neŋŋamba nti saagala osiriwale kwenkana balala. Nenkugolola ettumba. Kakati eggwanga lino ligenda kulema. Omanyira. Eggwanga mwali nsangamu. Olina gamba nti nze muto ku ggwe nti eggwanga ombuulira nti nze ndabye ensi ejjako nnema ssebo nze nabeeramu. Nga n'okunyumya wano bwe tuti kaakati nga emiggo gyanyoose dda. Nga gyaki? Nga nabo bakuyisaamu eggaali abo nabo. Nga baagala kamera ebakwate eyo. Mwe ne babayisaamu eggaali. Ne bamala ogikwata ne bagamba tugende muyinza kubanga mulina n'endala eka. Bagitwale? Ne bamala ne mugenda eka ne bagamba sibawa babbi tebakubba. Ogwo omulembe nagwo naguyitamu. So kaakati bondi kevuddewo. Olwo omuzeeyi yabadde ategeeza ki pulezidenti w'eggwanga nti kuno we bakusiba olina sooka yita mu kkooti. Okuvaawo era kati amakomera bagenda gagaziya. Kwate bwe bagamba nti tekyali bondi. Waliwo emisango egibadde giggwera ku poliisi. Omuntu n'adda eka n'ajja lejo giri mayina nga teguli criminal. Anti kati ndowooza yabadde naye nze ku lwange abantu bayinza okuba nga baafunye bubi omukulembeze baamufunye bubi. Nze ndowooza nti babadde bagamba criminal cases. Obutakola ki? Oyo si judge. Judiciary. Oyo munnamateeka. Yabadde agamba ki? Munnamateeka wafu. Tetwagala kwogera linnya lya munnamateeka. Munnamateeka yabadde agamba ki? Ekigambo munnamateeka kimala oba omumaze omuwa ekitiibwa ki? Criminal cases yayogeddeko. Yes. Zino entonotono zisigaddeyo. Waliwo emisango sango. Kakati criminal cases. Era ngenzikiriziganya naye ku kya criminal cases abantu baleme kumalaga baba wa bondi. Kakati n'owa omuntu ng'oli eyapama omwana mukamwa. N'owa ngono yakuba omwana. Walaba omukazi yakuba omwana kati amufiireko. N'amulumaluma natanogendayo kalaba. Naye baŋŋambye mbu omukazi obukambwe bwe yalina n'aluma omwana wa myaka ena. Bannanga abantu bakambwe. Maama tugendeyo ko tulabe ku kaana ako. Kabadde ensambya. Bampa ennamba ya maama waako naye natyo ogenda olaba akaana omanyiza omutima gwange munafu. Ekyo kyokka nze nange nnyinza saagiraba vidiyo naye namulabako omwana oyo nga bamukyalidde ali mu ddwaliro naye omwana bampereza ebifaananyi obusungu kimanyi nti oli alina obusungu businga n'obwenankani nolowooza ki ekireetera abakazi otuuka awo buteegatta kakati nze nkubuulidde ekyo teriiyo kintu kireetera bantu kuba na busungu na kuba bakambwe ennyo nga bantu bateegatta. Kiri scientific. Anti kati era nakyo kiba mental. Kiba ku bwongo. Kati ekyo nayo nedda nsi kati kyenkugambye kati igwe olowooza nti mu nsi enjavu nga Mali abayobye bakola ebyo kuba Mali ate baavu nnyo omuntu nga gwe oyinza akola bino oyinza obutafuna wadde omutwalo nga ggwe nga toweza sente z'ofuna teziwera na mitwalo ng'etaano. Soko mpe yawe ekyebiri nina kikuwa. Sirina wadde omutwalo. Sente nzirina. Nakola ki ku nsi? Ate nga wooli. Obadde omanyira nga tolina mutwalo. Sirina naye anti amagezi nnina. Obadde omanyira nga tolina mutwalo. Amagezi nnina ga bino byonjagalamu nga lina gasinga ssente kubanga ate mwe tujja ssente. Era kaakati njogera ebyo mmanyi nti ojja kufuna. Mugagga wange ali Kalentozi nkutumiddeko nnyo embeera ekutwala etya. Aluddewo nga tetumulaba nedda. Yajja ndowooza tumukubire ekivudde kyaggwa. Bannange. Oli atuleetera essimu. Nedda essimu. Ne ali aluddewo nga tetumulaba. Obutalaba ku mugago omanyi omutima gukuluma. Otulumya omutima. Tugamba oba yalinnya n'addayo nga kikubira ku mukumu tetutegeera oba oli bulungi oba wamize ku malusu oba otemya oba entambula yeeyo. N'okugamba nti oba empewo emufuuwa. Tetukyagala.
birimu ebintu bye tuba tetwagala kuwuliriza kubagagga mugagga tebamukiriza kugira kulumwa njala ayinza n'okuba nga aliyo ng'alina gw'ayagala okutuma nti nonera kino nga tufe tuli eno tutayaaya tuli mu kwasama obuntu tusobuleka buntu tubuleka tetujja ku lwo ali tujja. Executive Media. Focus, innovate, succeed.